AFRIMA Award winner 2023. Bita abiri mu esatu ng'omutandikidde mu maaso kitiibwa kya Mukama kya Katonda. Omanyi nti eno international award esoose mu ggwanga lyaffe guno omwaka, era kimpadde essanyu nti ndi omu ku baleese international award eyo guno omwaka. So at least omwaka tetugutandise bulungi nnyo 2023 alhamdulillah, kansibe tugenda kumalako bulungi inshallah. Sooka otuyitiremu ku process eyo ogenza okweraba ng'oli kapapula oli nominated. Okubeera nominated sinze yeteekayo, naye nze ndowooza bano AFRIMA balina kye bayita ba scouts oba ba representative mu buli nsi, engeri gye kiri nti eri all African Music Awards otegeera. So kati nze nsuubira baweereza ba representative abajja mu ggwanga ne balaba ani akola bw'ati ani akola bw'ati. So that's why nali nominated. Ndowooza bajja ne balaba waaka wange n'abasanyusa ne banzikiririzaamu, era mbeebaza AFRIMA mwebale kunzikiririzaamu. I think that's how I got nominated. Nga tetunneeyongerayo maaso na kibuuzo kirala kyonna, gwe namba emu wa Uganda ne Africa yonna mu kamera wano? Nze namba emu mu Africa. Nze namba emu mu Africa 2023. Yesewo 2023 nze best African DJ. N'ogujja tukisuubire inshallah. N'abawagizi bange asaba mbeereramu n'ogujja kisoboka. So tuyitiremu awo ku mbeera omaze okweraba ku listi, okipikeyo okulaba nti otuuka ku buwanguzi bwo? Well, when nalaba nga ndi nominated, of course nalina oteekamu nnyo amaanyi nkunga abawagizi bange n'abannayuganda okunnonda tusoboleeta na award ewaka. Era nagenda natambula nnyo ku media houses ez'enjawulo nga nsaba abawagizi bannonde tusoboleeta award eno ewaka, era ne bakikola. Mbeebaza nnyo, mwebale kunnonda, award twagireese. Inshallah in time soon tugenda batugibanjulira. Kino kikusaawo oba kikuleka waggwenga gwe omuntu n'omulimu gwo? Nze ndowooza at least okubanga recognized mu Africa kya muwendo nnyo, era kibako kyekikwongerako okusinziira n'obubadde oli. So I believe little wa last year si yagenda obeera little, like si yagenda obeera in this year, era litagenda beera wanjawulo. Tuwulira mbu abasinga okulonda baali bakyala, bakuyetingawo gurupu nga y'abakyala bokka kulonda. Abasinga okulonda baali bakyala, era nze nzikiriza nti abakyala bebakyasinza okwogera music industry, abakyala baffe bebakyasinzira ddala okwogera music industry. Genda mbivulu ogenda bange namba esinga bakyala. Tuwulira awadzi zino tezijja ngalonsa engeri package eyo gyetannantuukako, era ekunaba kuliko ekijiddeko nja kibanjulira. Twadde tumanyi wagyendonedde wagenzi anti kati bw'otuukayo yes bagikuwa naye bateri labeled, kuba nabo AFRIMA baba tebamanyi yawangudde. Waliwo IT company eri London yereeta results ezo, of course egenda ozireeta ng'olwedde trophy gundi ezo accolades zoba tezakoze ki zatuuse dda. Kati okuwa award yes basobola ogikuwa, naye baba betaaga basooke bagilabeling nga balina ogitwala mu nsi bagiwandiikeko. Remember it's gold coated. Kati obuzibu obubaawo nti we bagikuwa nga teri labeled basobola ogikubbako, okitegeera olina agyewa oba anything can happen. So it's always better ne basooka ne bagilabeling, era olumala ogilabelinga egenda kubeera ereetebwa mu Uganda, era nja bayita nga bagireese mugirabe. Kuba tulaba mulimu bangi abaluddewo n'okusinga ebbanga lye waakamalamu, naye nga tannafuna na award ya East Africa gwefunye ya Africa. Maanyi ki oba bukodyo ki bw'okozesezza okulaba nti otuuka kuli nekkulo? Tewali nnyo bukodyo bwa maanyi, just kuba muntu ali humble, like kubeera hard working nakwekkiririzaamu buli kimu kisoboka. Kasobeera humble ng'oli hard working, ng'oli like nga you're determined, kisoboka. Abantu abamu bagambye oba akayimba kano kwe wakola n'omukulu Bebe Cool aka TikTok ako toba kekamu kukanyonyogera amatu g'abasajja bali okugoberera. Yeah, that is right. DJ yenna oba omuyimbi yenna okunominating at least olina okubanga era ocontributing eri African music. So ocontributing oti anti olina oluyimba, so banominating because nalina oluyimba olwa TikTok. So era ne bazanyo Mr. Bebe Cool webale kumpa mukisa ogwo kolako naawe. I think it's one of the reasons as to why I was nominated for the AFRIMA Music Awards. Yakuyisizaamu kasimu okuyozayoza mukulu Bebe Cool? Mukulu Bebe Cool ngenda mulaba, oyo mulabira bwe njagalidde. Ngera bw'olidde mukulu Bebe Cool ngenda mulaba, namukubiddeko naye yadde nankwala nangamba akyali mu busy, nga njagala mugamu naye twabikoze nangamba akyali mu busy, naye nga ngenda mulaba anytime soon. Tukwagaliza nnyingi ezisingako awo, inshallah.
ku mulala ali mu mulimo gwe gumu gwekola oyinza muwa